Nkyakwebaza gwe ntambula naye program Muntu W'Abantu. Tulina omwami Moses Kalyango Byansi tuli Lukaya. Tukoledde wano mu lusuku olw'ensonga twagala okumanya amatooke gano engeri gy'ogafunamu ensimbi. Ng'omuka weefube wa Vision Group twagala okuwagazisa abantu eby'obulimi kubanga okulima kulimu ssente. Ate era ndowooza kye kimu ku biyimirizaawo amaka awatali mmere amaka mmye. Si bwe guli mwami Byansi. Ndowooza abedda kye bavanga essira baliteekanga ennyo kulunda n'okulima. Naye amatooke gano abantu abamu ensangi zino bagatya abaavu. Abagamba bwe nnaalisimba bwe nnaasimba ekitooke sigenda kuba na ssente zikirabirira. Watugambye olusuku kulabirira. Omuntu akola atya okusimba ekitooke n'akifunamu? Nnyo okujjako era abantu okubeera abanafu oba n'okutya okutandika. Naye olusuku lusoboka kubanga bwegomba olwa Byansi olwa eka 3 kyekigana okutandika n'ebitooke 10 bikulaga ekifaananyi kya 3 eka 3. Kubanga ng'omuntu bw'otandika n'ebikolo 10 n'obisimba ebitooke ebyo n'obibikka ebitooke ebyo n'oteekamu eddagala ly'ebiwuka terigula bbeeyi nnene era ezo ssente ezimu z'osaasaanya mbirala zisobola okugula eddagala. Kyempita okulabirira kwe kubisalira kwegamba ekitooke nakyo ne kibanga nakyo kimanyi nti mukama wange anjagala n'okifaako kikula era kyova olaba nti omuntu yenna atya okutandika omutima bw'atunulya ebitooke nga bino agamba nti n'olusuku naalusobola. Ffe tukuwa amagezi okutandika n'ekitono bwe kinaanyuma ogaziye. Kalinze bwe ntuuse waneeno ng'ovudde okulaba olusuku n'endaba ekinnya kiri n'endaba ebirimu kati nze nga ndi mwavu olwo mba naakola ddi ebigimusa bwe biti bwe bikuyambamu ofuna amatooke amanene. Kakati ebintu bibiri bitambula byeriraanye. Okulunda n'okulima buli kimu kya mugaso ku kinne waakyo. Kiriikiriza kinnaakyo. Kiriikiriza kinne waakyo. Kitya. Kati olwaleero obubi obuva mu mbizzi omusulo oguva mu mbizzi kigimusa kyamaanyi nnyo 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 ku birime ng'olusuku ng'emmwanyi n'ebirala. Kati olwaleero ekyo ekinnya ky'olabye ffe bwe tujjayo omusulo gwaffe ogw'embizzi nga tuguyiwa mu kinnya ekyo tutabulamuko okubigimusa ebirala ebyaffe bye twekolera ng'omuddo. Waliwo omuddo gwe tukuula ne tuguteekamu tuteekamu ku bino ebyaffe ebizungu oyinza okuteekamu NPK akasawo nga kamu mu lita 1,000. Kakati ogwo omusulo buli woguteeka ku kitooke kigimusa ate eddagala. Ate ekirungi ky'omusulo gw'embizzi oba obubi bw'embizzi nti bwo obuteerako mu wiiki emu baba bumaze okulaga obubonero nti bukola. Kati kyova olaba kye nakugambye nti okulunda n'okulima biriraaniganye nnyo era bw'otandika ekimu walibadde osaba Mukama Katonda n'akuyamba n'ekirala n'okigattako. Era nze mu lusuku luno obubi bw'embizzi n'omusulo gw'embizzi binnyambye nnyo kubanga omusaana ne guba gwase tegunkosa nnyo kubanga wansi wali ekiriisa ekikola ekimala. Olwekyo abantu baffe ekireese obuzibu ne bamulaba batandise okutya nga beegomba babifunye baagala kutandika na bintu binene. Obukyali bulwadde twagala kusomesa abantu tandika n'ekino kuba kati omuntu n'aba alina embizzi emu era asobola okufuna omusulo oguliikiriza ebitooke 5. Kati gwe lwaki olindaga nti ate nze munnange ezo embizzi z'aba big pig nazifuna ddi 10 ndyoke nnima olusuku olwa eka 6. Ne bw'oba olunze embizzi y'emu teekayo ebitooke 4. Kati nga ekiva mu mbizzi y'emu era ogenda okigabanya ebitooke ebyo bw'onoolabanga kyojja mu lusuku n'embizzi bwe kuwa amagoba byonna ogenda ogaziya mpola kubanga obugagga tebujja mu lunaku lumu. Nsanyuse nnyo okusinkana ssebo. Kalinyawo. Manya gange bampita Muganga Moses. Omwami Byansi mmanyiko ki? Mwami Byansi mumanyi nga muganda wange kuba tukulire ku kitundu kye kimu
muganda wange ate mukwano gwange. Bwemwali mukula kiki osinga omujjukirako? Kyesinga omujjukirako yali musajja mukozi ate nga obulamu bwe bwagala nnyo ekibuga. Twakula nga tweyagaliza okubeera mu kibuga naye nga bw'omanya eby'omukisa abamu ekibuga twakigezaako ne kigaana ne tukoma mu kyalo, naye Katonda n'atuyamba ye muganda waffe n'amukwatirako n'amusobozesa okukola ki, okubeera ng'atambula nga yeeyongerayo mu maaso. Olowooza ki ekimusobozesezza okutuuka mu bulamu bw'alimu? Kimusobozesezza Katonda abali musajja mukozi, nga mukozi nnyo ate n'omukisa. Kuba oyinza okuba yeesinga okukola naye nga ate omukisa togulina, naye Katonda amuyambye musajja mukozi nnyo ate nga n'omukisa agukola ki, nga n'omukisa agulina. Emmere eva muno otunda ntunde, mugirya waka oba ogigaba Bukedde? Emmere ekyamazima byonna mbikola by'ombuuzizza. Ngabako omanyinza obutonde bwange kankubuulire mwannyinaze. Nze nakula nga nnumwa nnyo okulaba omuntu ali mu bulumi. Oyo omuntu ali mu bwetaavu bwe mulaba nnumwa nnyo. Kati nze omuntu ajja wano nga omulabe ali mu bulumi bw'akokulya ne mutemera ne muwa. Agamu ne ngatwale waka ntugalya mu bantu bange, agafiseewo ne ngatunda naye nga si kibeesinzeeko nnyo. Otwawumuliddemu ng'oli mu kuŋŋamba ensimbi ze walima mu bijanjaalo ofuna ekirowoozo kantandika edduuka mu kifo ky'okwezzaayo omalirize siniya ffu. Natandika edduuka eryo naye ebintu bya Katonda nga bwe bimanyi nti omukisa ozaalibwa nagwo. Natandika edduuka eryo nga sipimye ekitundu maduuka galiko, nga simaze na kukyefumitirizzaako. Naye nagenda oditandika ng'ekyamazima ebyalo bibiri tekuliiko dduuka, nga nze nzekka nze nditaddewo. Naye nfuna obuwagizi bungi nnyo 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 nnyo, era neebaza abantu b'ekyalo kyange awo Kitabona ne Muge bampanirira nnyo ku dduuka eryo, kubanga buli we nasuubulanga nga byenta biggwawo. Ate buli wootunda ebintu nga bitambula amagoba oba ogafuna. Ate gye nali nina obwetaavu, nze nava dda nga njagala nnyo okubeera mu kibuga. Era neegombanga nnyo abantu abali mu kibuga. Kubanga ne bwe najjangako e Lukaya, bwe natambulanga okudda eka, bwe nalengeranga ettaala ezaako ez'amasannyalaze nti nzireseeyo ate nze nnyingidde enzikiza, kyannumanga nnyo obulamu bwange bwonna ne ŋŋamba nti bulikya Mukama n'onnyamba ne nnyingirako ekibuga. Kati edduuka eyo lyannyamba okuba nti nakolanga ate nga n'ekiruubirirwa kyange eky'okuyingira ekibuga mwe kiri. Era nkubuulira gwali mwaka gumu gwokka bwe guti gwe nakolera mu kyalo ekyo, edduuka ne ligejja nnyo era ne nvaawo kwe kudda e Lukaya. Kati era bw'ava mu sekendari yajja n'ambuuza nti ate kati era nga byeyongedde okukaluba sente zibuze nti kale kati nze nalinawo akaduuka ewange waka. Naye mu butuufu nga yeegomba nnyo okukola, yaŋŋamba kati okusoma nga bikolebeka nti sente zituweddeko nti kambeere mu kaduuka ako kano tukole babiri. Era nitubeera mu kaduuka ako aba ne tukatambuza bulungi nnyo era nga naye kwali. Waliwo waatuuka ekiseera ne mugamba omanyi mukwano gwange nze nnyeze Kampala neebeera mu kaduuka ako. Nze neegenda e Kampala eyo okunoonya ku sente zisingawo. Naye nagenda okudda nga nzira ekibuga oba wekinkubye kuba ekibuga kyo kikuba. Ate nasanga edduuka oyo alikuziiza nnyo nga bwe nali eka si bwe ndisanze nga ly'amaanyi ate okukirawo we nakola ki we nalireka. Kati omulemu program Muntu W'Abantu oli ku Bukedde TV 1 tovaako.